Koja ogenze noyogerako wali ku kingdoms nga bwe zaali obwakabaka bwali bujja butya okufuuka Uganda era nyakifuula Uganda emu ejjudde abazungu be bakifuula nga bagenda nga balina okugagatta tubeere eggwanga erikuumibwa ne balifuula era nebeera Uganda Protectorate. Twasooka kuba ne Buganda nayo yali Protectorate naye twagenda kulaba nga ate batufuga bufuzi. Naye nga kugigattamu kutuwa obwetwaze baali balina okugatta amawanga ago gonna batuwa obwetwaze tubeere wamu okuva eri emabega mu partition of Africa baatutematema nga bwe batematema naye ate nga waliwo buli area yalina abakulembeze baayo nga abakulembeze abo okubagira obulungi bwoba onaagatta ekitundu nga kino ng'olina bagamba nti mukwataganire wamu mukulakulanire wamu kuba waliwo abatambala abataagalira ddala kuwulira nti omuntu anaaba abataagala kuwulira nti omuntu aba muyonjo abamu nga tamanyi nti banaaba engalo tamanyi nti obabooza abalala tebamanyi nti omuntu asuula mu nnyumba nakati waliwo abatalina kimanyi ng'amawanga gano gonna balina okugagatta awamu ne gafuna eggwanga limu akati nga bw'oba ogagasse ne gafuna ekiyitibwa nation yes nga basobola okukola ki nimusaawo nempozi n'amateeka gemunaatambulirako wadde muli wamu tujja binyonyola maaso nti wadde mulina tribes zanjawulo ne mulina okubaako n'amateeka agabafuga naye abantu abamu baali bakiwakanya nga baba baaliwo mu biseera ebyo aba Buganda bagamba nti neffe tuli mu maasoko kuba tujja kutuuka tugambe nti kugenda kulonda kati you can imagine era nakakati kikola nze tukiraba era nze bw'obawo lwenkaaba amaziga naddala nga mu biseera by'okulonda nakaaba kaawo okumala ennaku nga 4 kojanga okaabira kyate nga ndaba waliwo omusajja akutte obupapula bw'olukumi n'akakopo ka walagi ng'afuka ku kidomola kya walagi n'awooli n'anywa n'amuwa n'akapapula k'olukumi ng'amugamba kumulonda ekyo kyankaabya olwo basimbya layini batandika nga bamuwa akapapula ka siringi 10 ne bamufukira ne ku kadomola ku walagi ne bamufukirako akatundu bwe kati ne bamuwa n'anywa enkya kulonda onaalonda ani ate nva kwampadde walagi tonera byonna biranga ddala nimba nga nze kulevo kwentegeerera nga ngenda kulonda akalulu kange bakabalemu kabe ne value y'emu n'omuntu oyo kabe ne value y'emu n'omuntu atayambala so mu Buganda mwavamu akakundi k'abantu abagamba temwandiduga singa bakiwakanya abo muzungu yalabira nti bantu bategeera nnyo tubajjemu namunswa waabwe tumukole ki Ssaabasajja by then yali tasobola kikkiriza ekyo kyamuyisa bubi naye olw'okuba waliwo era ab'emyoyo eminafu eb'emmeeme enkovu ate bo balina engeri gye bayita ebbali ne bakikola ki ne bakiwagira ne biyitamu manye mu biseera nze bukyambeerawo abantu era ngenda nendaba wano nga boogera paliamenti eri enguzi paliamenti nze sirabangayo paliamenti y'amaanyi oba z'amaanyi paliamenti ngumu nga z'abasajja n'abakazi abaliwo kati abali ku opposition tezikibangawo mu Uganda ku mulembe guno paliamenti etandika mu Kisanja n'emala emyaka 5 ng'abasajja baayo bonna abagendayo gye bali nga bali ku opposition baakyukako ne baggwawo nga tetulina ne mugemaliza Kisanja nga tulina opposition nga tebaliiwo nga buli lunaku ogenda okulya nti gundi yasaze eddiiro bakitakagawera yasaze eddiiro gundi yasaze eddiiro lwatalinga yasaze eddiiro ani yasaze eddiiro naye bano abasajja tutuuka ng'ebulayo emyezi 3 nga n'abamu batulugunya nti kitemukyuka twakitangaala kuba president teriyo lunaku na lumu ebiseera biri president yavaayo n'abagamba nti mwalonda bubi nga taliiyo tasobola kwogera ekyo kubanga bonna baali bakyukanga mangu naye kati olw'okuba balemerayo president yatuuka mu kitundu n'agamba naye sirina bwe mbakolera kino kubanga omubaka gwe mwalonda ki yagumirayo n'agaana era abo abaana be mulaba abo nga bazaake mubatye baligumita abaana abo bagumu nnyo abo be mulaba bakazi ba Namboozi weewuunye kati nga ku Namboozi
nze gwe Nambooze ate gwe nsinga okwewuunya mu opposition okuva olwo yagamba nti kati ali ku opposition kuba Nambooze omanyi ali weni aliyo naye tebali wayizala ng'oyo ngadduka maama naye bw'omusanga atambula ku muggo n'ogamba nti maama omwana w'emmere naye Nambooze yali adduka nga mukwata omusolo waliwo oli yali aŋŋamba Nambooze yagoba omuntu n'amugye mukono paka bweyogerere ng'amugoba lwa musolo Nambooze yali adduka si wakusaagirako naye mukazi bagamba nti gwe naye ate mu bantu be babayita ba die hard ye Nambooze kasita yamala okugamba nti ndi weeno wallahi ya Mungu ne bw'oli mukolaki ogenda kumukwata omukubire ku sasa esasa olimanyi kyekyuma kuba weeseza kinnaakyo abamu bagalamizawo kinanka kya luguudo lwa ggaali kwe bakoonera binnaabyo Nambooze omukoonirako n'omubuuza nti kiki nti n'akugamba nti nkyaliwo opposition olwaleero oye Nambooze kati eyo yali parliament kyova olaba nkugamba nti parliament kati ngenda ne mbawulira nga boogera ne ngamba oba bano bali kuki bali 92 naye nga bakyuka enkya neggulu tulina 5 plus mama naye kati ffe tetulina 5 simanyi 49 naye abo ne bagumirayo ne babavuluga bali naye ate weewuunye era banne mulimu ebisesa ate bane abali mu bina ng'ate batya 45 era babayigganya nnyo buli kaseera mu kusobola obbakkakkanya babaleetera abasirikale ne babakuba miggo awo kitegeeza nti bamaanyi nnyo basingana bali ebina mwemmeka gwe nze njagala kugamba kino oba oyagala okikakasa nkuwaddeyo emyezi egi waliwo omwana muyita mwana kuba ali mu myaka gy'abaana bange bamuyita Nkerettanyi Yusufu bw'anaageranga mu kitundu nga ne booleetawo ababaka beeni ali mu bina ndiye nga yayogera ng'abantu tebalisobola kuwuliriza bina baliwuliriza onoomu nga balinze bagambe nabali bennyini bagenda nga bano teboogeddeeko balinda nti bano leero teri alina kyayogedde nabo balinda bawulire bafuneko kye banaayogera kuba tebalina bye bayinza kwogera notantiiru nga bano abatono boogeddeyo kuba be balina byamagezi bali tebalina kye basobola kwogera kuba ebyabwe biba scripted awo kojja tuddeyoko wali emabega Uganda Buganda idea evaawo eno Buganda self explanatory okireo kiwulira kyetaaga ekyo bwe nakibaganyako ebirowoozo abantu abayiga Oluganda bangi ate bajja kulumba olw'okuba oyogedde ekyo balowooze nti bo be banene nnyo okusinga kye baakyusa kuno bw'onookinnyonnyolanga bwe kyali abamanyi ennyo Oluganda abayiga Oluganda nga baluyiga buyizi kategedde bajja kuvaayo lwaki eyegere oti oba okiwakanira gwe mbuuliraayo w'oyinza okugenda ng'oli agamba nti enkoko egindi ne bw'aba musawo era bagamba omugundi ne bagamba nti kino magezi g'abagundi teriyo agamba kuba tulina kingdom ziringa mekaawo kojja nyingiko tetulina kingdoms kingdom tulina emu buli buki bo balinga buki cultural leaders kingdom tulina emu ya Buganda wali osanzeyo emmotoka ng'egamba nti nze nkugambye nti bw'ogamba nti obwakabaka teriyo nsi erina bwakabaka okuggyako Buganda kakati gundi eno bo bamuyita batya Kyabazinga ate oba ogambye nti Kyabazinga kati olabye tebandimwise kabaka balimanyi nawutuyiza obwakabaka nze soogera byogwe byomanyi nze njogera kyange bwe kiri bali babuyita bwa Kyabazinga ate Bunyolo nze obukama so tebabuyita bwakabaka obwakabaka buli Buganda bwa Buganda nkategedde so bwe babugatte wamu balondo bamwe ekyakisinge amaanyi kuba ekyamaanyi kakati gwosobola okubeera golooza nkati nga bagambye ndi baagala kukola kaafu baali basobola okukwata Swaziland yebebeera n'ekitebe kya kaafu ng'ate Misiri yali esinga okusamba omupiira weeri kati genda ng'olaba bulabi naye ate kyenneewuunya ku mupiira kyokka singa okwewuunya ku mupiira ate ensi yonna bwe yali eronda ekitebe ky'omupiira ate yakiteeka Switzerland
ate tamanyi mupiira ewatali yadde ewatali abazanyi bo gye bali bo waliyo kwene baba amwitanga goalkeeper eli asinga mu nsi ne bamwitanga Maya Wires vs Switzerland ndowooza naye nze kye nasinga okwewuunyaayo ate kyo ne bakitegera naye bwe babalonde abasamba omupiira tebageraageranyiza nnyo ku bantu ku mawanga gatamanyi n'akatale ebbeeyi y'abazannyi era olaba abava mu mawanga ago ge twogerako baba katale agasinga okumanya omupiira kiringa kati gye waliwo bwakyatukira bw'oba oyagala okubaako negotiations ennungi bw'otatwala muntu wa Buganda ku negotiatinga kintu tosobola kukiggusa by then not now kati va ku bino okuba nti oli akikola lwakuba ayagala balaga nti ye yaliwo oba oyagala bw'aba ayagala ku negotiatinga nti njagala kino nti emmwanyi ojja kulaba ng'era be balimu kuba be bazitegere baali bazimanyi kati bano bakugjayo bujja luvannyuma n'otaba na kusalawo naye nga amagezi gago kuba bo balina buyinza n'amaanyi bwe banaaba baagala kukola roadmap jjukira baali baagala wano okukyusa okumala amaanyi amawanga gano agakola Uganda kati bo bakitegera baali baagala okugamala amaanyi baleeta omuganda ne bamuteekaawo kyo yaani nti yessali n'akyusa ebadde Busoga n'agitema n'agamba nti kati Jjinja district olajja baagala kujjawo buyafaayo ebadde Buganda nti central ebadde Mengo district kuba waliwo Mengo East Mengo nti ebeere eyo Kampala district ne bagenda nga bazisalaasala batyo bongero okuna nti ebadde gye tubadde tuyita Bulemeezi nti gituume Luweero bwe tunaagisalamu tugiyite Nakaseke tugisalemu tugiyite ki bagenda babikola batyo eyali Buluuli nti obunagita Buliri Abaluuli bajja kweraga nnyo tugiyite Nakasongola Namasaka gamba nti ffe bannabuddu ne bakibasajjirako kati ne bagisalamu nti Masaka gira nti eno Lwengo bagenda babatuma butawuni gali amannya ag'ogambye ge gaali olwo mu Buganda ng'era bagayitibwa masaza sigaali masaza asaki akwama amasaza bagakyusa nago yes naye areas nga bweba nti eno Buganda kati baagala kiwulira nti eno Buganda nti eno gundi Lango tebajagala kitayinza kusangayo district naye ng'ate waliwo ekiseera babeera Lango district nga weeri kuba Uganda yalina districts 16 naye neewuunya nga district 16 ne zikulema okukulembera okubunya ebirungi ebizirimu n'okola zibeere 140 zituusaako service abantu olwo beeyongedde bangi bwe beeyongera obungi ate kitegeeza nti oyongere n'okusaasaanya mbale nga bawandibadde olaba nti expense tegenda waggulu kati abantu bwe beeyongera obungi mu districts 12 oteeka facilities mu districts 12 mu kifo ky'okuddira ate district emu n'ogijjamu district 12 kati nga Mengo yali oba Buganda kati gulowooza Buganda mulimu district mmeka kati by then yalina mmeka Uganda ng'eggwanga lyalina districts 16 nze nagenda okusoma nga ze tusoma zokka 16 districts nga bonna tubamanyi ba district administrators nze nasoma ku 57 anti gwe kati ne zirinnya olwo zirinnya anti buli producer ziri ku mmeka kati kati ziri 16 ate bakyayongerako waliwo bakyayagala okwekutako kyezira gwe kwagala olya mmese ng'obagamba president batuwe nze nalaba abaali basaba district balya mmese president batuwe district naali emmese ng'alaba oli n'agamba togimalaawo mbawadde nazaddeyo omwana wange naye omwana wange talina waafuga kati ekireeta ekyo kiri nga tiimu ya Ghana ogimanyi ey'omupiira togimanyi tiimu ya Ghana bagiyitaani Angaz bagiyita Ghana Black Stars kyokka no n'omupiira gwabo nabagulengula bajuzi wamma omanyi Ghana ate olaba n'erinnya ly'ettiimu ogimanyi nsome ne bazannyo owulire mpaayo omuzannyo akyasinze obwatiikirivu mu ttiimu ya Ghana essaawa zino kale mu ssaawa ze mujja 13
Koja districts zali 16 zali districts 16 Uganda ze yali eyina bwe twayingirira 1971 zize zimeruka okutuuka paka eno wezi naye ekizireeta ekyo nze nkimanye abalala kye balowooza nti ebankulaakulana bw'oliddira ekibanja kya kitaawo n'okisalaasalamu bupoloti nga zaali eka 2 n'okisalasalamu bupoloti ne buba bupoloti emitwalo 3 lwe kikwanguyira okufuga n'okulembera kati awa baatugamba nti abakugu be babikola kati abakugu bo baakola ebyo baagala kuleeta buweereza kumpi olwo baba babusembeza singa oddira nti ate kakati bw'oba oyagala okumanya ebifa mu Buganda yonna osooka n'ogenda ewono n'ogenda ewono n'ogenda ewono n'ogenda ewono paka abantu 120 manya 140 mmeka woli bamalirayo omanye ebifa mu Uganda yonna olwo obuweereza buba bwanguye okutuuka nga buli kye weetaaga olina kuyita mu abantu bw'oba oyagala okusembeza obuweereza obusembeza nze naliwo nga nja kuwa ekyokulabirako we natandikira okutegeera nga bwe baba baagala okumanya ebifa ewa kabaka wa Ssaabasajja kuba yali afuga ebiseera ebyo nga Ssaabasajja by then Muteesa owokubiri yali afuga ng'omukulu omwami w'ekyalo akeera ku makya n'agenda ew'Omuluka Omuluka n'agenda ew'Eggombolola n'agenda wa ne balinda ebifudde wa Ssaabasajja nga bali ku ssaza ng'olwo ow'essaza yavuze ku makya matalisi w'essaza yavuze eggaali n'ava gy'avudde mu ssaza mwava n'ajja Emmengo Bulange okumanya agafudde wa Kabaka zaagenda ng'okuwera ssaawa 3 ku makya oba 4 ng'akomyewo amasaza n'Amagombolola n'Emiruka nga baategedde dda ebifo mu Lubiri nga tewali na simu tewali simu naye olwaleero nga ne simu weeziri naki tulonda olwaleero ne tulonda omwami ne tulonda LC3 ye yandibadde ng'Eggombolola yes ne tumala ennaku 3 nga tetumanya nga byava mu kulonda tukuba livansi tugenda mu maaso eyo ye Uganda either zaabu oba trash alaba asobola otubuulira ye kikyayinza ogiyita naye ffe tuli mu kusiigira kifaananyi ku byafaayo mu 1963 waliwo okulonda ebyava mu kulonda twabimanyira ennaku ezi tewaali masimu kati olw'okuba kati abatukulembera bakugu nnyo balina abakugu ebiva mu kulonda tubimanya okumanya ebituufu ebisembayo batuuka kulayira nga tetumanya nga byava mu kulonda bw'oba olina njagala omuntu anzigireyo DR forms eza Uganda azindage nze mmanye nti twabitegeera nze kati yamanyi alinda gavumenti byennangiriridde byetimbye ku notice board nze simanya nga byava mu kulonda waffe babituweerezanga mu mawulire edda ng'amawulire ga Uganda weegali bagayitanga Uganda Agas DR forms zonna ne zifuluma nga bwe yabadde okulonda kwabadde bwe kuti gundi yafunye bwe buti gundi bwe kiti n'olwekyo ne kwagenza okukakana nga gundi yawangudde naye olw'okubadde yawangudde obutulu bwe yafunye tebumusobozesa kukola gavumenti yaki ya gavumenti alina okuba nti kubano abasatu abasimbyewo abakulembedde kubaako gwe yeegatta naye baweze ebitundu ebikikola ki ebyessalira byabakama w'ebiseera ebyo ng'olwayogedde aweereza twayite kyetagisa nabyabakama w'ebiseera ebyo kwogera kyali bubeezi nti amateeka ng'etteeka bwe ligamba period nga tekyetagisa n'oli kwogera nga mulaba bulabi nti teziweze wano nno kati beetaaga aitha tuddamu okulonda oba bano abakulembedde ababiri baddamu oba asinzeeko obunafu yegatto kw'omukwaga nga ne mwana yincha ng'akitegeera nga bwe kirina okuba era tewaliwo yaliwo biseera ebyo yabuuza nti nga saabitegedde ffenna twabitegeera ng'ate rediyo eri egi ng'ate tewali masimu naye nga twabitegeera ffenna olw'ensonga nti ensi yali ng'ekolera wamu nga n'abagikolera bajagala kojja mwali batono mu 9 mu 6 n'obusiru nabwo bungi bwe tuba nga twali batono
kati bwe tuli abangi buli muntu alina essimu ate otuuka otya mu biseera by'okulonda n'ojjako intaneti ng'ate yena abamanyisa ebintu olwo kati nze ngombala nti nze sitegeera kyova olaba nti kyabaviirako n'okuba nti twagenda okulonda ne bannange Katonda tasobola kumpa buyinza naye nze naye mbeera Gen. Museveni mbeera Gen. Museveni singa waliwo nakati abatanava mu kkomera ne bukya ku makya ne tugamba ndi mutuwe road map y'okulonda ne mubikola ne musaba ebyuma ebinaakola mu kulonda zikamera biki byonna ne mubigamba n'essente nazo ne muziteeka ne musaba ne supplement ne tubibawa byonna ne mugamba nti wano kati abantu bajja kulondesa ki nga kisoma ebintu gundi yonna data w'omuntu oyo era bw'anaalonda bw'ati saava ejja kuba emaze okufuna bino byonna ebikoze eki ne tutuuka olunaku lw'okulonda n'ogamba nti ate obuuma tebwakoze tekwabadde intaneti. How stupid are you? Intaneti eryato lyagigira kakati gwe weebuuze wasabira ki obuuma ng'ate tojja ku intaneti teebeeko bwetaaga intaneti gyotaaga bulijjo tebangako tewaliwo kyemaani wa electoral commission lwe yayagadde intaneti ebeereko nga tulonda lwa nsonga nti abantu bajja kutandika buli omu okwogera byayagala kuki so gwobaleka kuba gwe ekituufu omanyi byojja okulangirira bajja bikukwasa byonna result zijja kujja naye kale tebyagira bantu tebabirangirira nga bwogamba naye tetubitutimbiranga up to now kati wakayita emyezi kubanga tulina emitimbagano tulina n'omutimbagano gwe tulina omanyi ndi muntu ndi agoberera amateeka era nakati buli lunaku ku makya nagazuuka nkeberako kuki ku mutimbagano gwa electoral commission nabo baba babituteereddeko naye oba ali bituteerako ddi simanyi oba alifuna obudde ne wandi nnyambye kuba nze simala gakkiriza bintu bantu be byogedde bwe mba njagala bikwatagana kulonda ninda bibyo okwate kamapeesako ogattegate olabe saagala kugera bwena naye ntibakiza baatubbye gye nze njagala ono byatuteereddeko bimba ndaba kuba ofiisi bagimukwasa era nze okumanya ebituufu ye gwe mbijjako kati era gwe nninda engeri gyatatimbanga simanyanga byava muki naye abikugamba si bwe bakola golowooza nti singa nkugamba nti ku akawunti ninako obukadde 3 mpaayo obukadde 10 ngompa kubanga nakugambye si bwe bakola bw'oli omugamba nti nkamala okulaba oba gye buli naawe bw'ongamba nti gundi yeewangudde gundi yafunye buno nange njagala kulaba bwe yatambudde nokeberako kituufu ono yafunye buno egindi bwavayo buti egindi ye lwaki obutulu bwe bulondebwa ng'osobola otugamba nti egindi abalonzi bajja kubeerayo emitwalo 2 mu disitulikiti gundi lwaki bwe bamala okuba obululu tosobola tugamba nti babaddeyo emitwalo 2 buno bwegindi bwabadde emitwalo 2 buno bwegindi bwabadde naye notugamba nti Uganda yonna nange nentiiki nga neŋŋamba ekituufu ekyankwanzi kibogamba nti abegindi bagize wabuddeyo obululu emitwalo 375 kyo nti tumenyeremenyere nti gundi yafunye bwe buti gundi yafunye bwe buti gundi yafunye bwe buti mubiraba bye bino ku mukutu gwaffe kwe watugamba kwe tubirindira era kwe tujjuza complaints zaffe naki naye byo tebiriiyo ate complaints gyeziri bakomplaininga kusinziira ku ki tuvuga livansi oba tugenda mu maaso waliwo amasimu waliwo biki satellite era kyova olaba nti gundi bwe yajja n'azisimba ye omusajja Amini n'azizimba satellite twalina 2 naye kati twasigazeemu twalina eye mpoma ne ombaki abatusinga amaanyi ne bagisumulula ne bagitwala ne bagitunda gye bagitunze abantu banagamba nti oba omusajja yererejja ki naye ebimu binnuma bulumi amanyi njagala nnyo Uganda omanyi lwaki nalese episode eno nga njagala n'omwana obwa 2,000 tutandike nabo batandika okwefumiitiriza balabe kakati mbadde mu 63 byonna twabimanya mu nnaku mmeka 2 ate era nga ne mwana yinki eri ewaffe eri ekyana tewaliwo ayinza kugamba nti tetwabitegeera kati nkubuuza gwe munna Uganda ali gy'oli njagala
onyambe mpereze ebyava mu kulonda kubanze iwe mbinoonyeza byembuze wayise emyezi 7 buliza ali nnaku 2 atuli mu myezi 7 ni tuvuga livansi tugenda mu maaso ali mukulaba kojaka kati exclusive ali ku Focus TV atukwebaza akensuso ali ku kafubo naawe okola kyamanyi nnyo ndineko Jono nabagamba nti tugenda kutwambuzanga episodes zaffe oba episodes ezenjawulo nga tuyiga ebyafaayo tugenda tunulira ministries by the way mu maaso episode ezijja tugenda tandika okumenya ministry emu ku emu tugenda okukwata ebyobulamu ebyobulambuzi ebyenjigiriza tugenda kukwata buli service like tujite public service tugenda tugitunulamu mu episode number nga tugenda tutemera kiki ekyaliwo twagambye nti mu myaka 6 ensi ya tu Uganda gyebaddewo ku nsi tugenda jawuza emirundi 2 versus 4 lwaki nti government eriko yana then waliwo n'eri eyabiri erimu abakulembeze ab'enjawulo tutemeteme tulabe ministries zino zaali zikola zitya tuzuule tugambe nti ddala Uganda zaabu oba ddala Uganda ekyali zaabu oba nedda otherwise abagoberedde episode eno etandika oba nga tusima omusingi okola kyamenyi okubeera nga okikola mutukize tukume wano tusinkane mu video ezijja mu maaso eri nga tubagamba nti for now bye bye.